Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nakola era kuzimu kuzandeetera obuzibu yali ya Moses Karangwa. Omukyala yajja ku BBS n'andeetera story eyo nga baawe yattibwa, naye nga kigambibwa okuba nti yattibwa ku biragiro by'omugenzi. Kati abantu oba abakuumi be battaawo. Omukyala oyo najja nga alina obulumi nti baawe baamutta ne bamukwata ne bamuziika mu kibira. N'andeetera story yonna n'ambuulira bingi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakutu wosinzira omulungi okubanga otulaba kwoteeka okutugoberera mu bitundu by'eggwanga lyettu Uganda ebyenjawulo nammwe abali wabweru w'eggwanga mwasuzeeyo mutya nno kansubire nti ate bitambula malidadi sana malidadi kabisa ku luuyi eyo ate kyebugera basudde okubanga muwangalira erinnya Nzeddeni aliwo okubanga nkutuusaako ensonga z'Ssemasonga. Mu bulamu bw'ensi eno ebintu bingi bigera maaso n'okubanga bibaawo wabula bituwa ekyokuyiga. Mbadde oboolyawo neebalamye okubanga nkola ku nsonga zino naye ndabye nga kikulu. Enfa y'omusajja mukulu ono abadde chairman wa NRM mu district y'e Kayunga amanyikiddwa nga Karangwa. Ebigambo bibadde bingi ebimwogerwako wabula mu kuziikibwa kwe famire kwoteeka n'abaziisi be tuyinza okubanga tuyita abaka ab'eŋŋanda n'emikwano baavuddemu ebigambo bingi. Kyokka ate nga n'abatuuze nabo bye boogera biwera. Ne ŋŋamba nti nsigo ki gy'oba osize gy'olekera abaana bo era ensi egenda kubaniriza etya ye abaffe bagenda sobola survivinga batya okuyita mu ebyo by'oba olese. Ebikolwa byo biditamininga kinene ku butya famire yo bw'enaabeerawo. Ate era ne famire oli bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno tukibajjukiza era nga tukibategeeza nti aba mukwano gwabo abazze okuziika, so ekigere kye bafulumya mu nju omwo nga bamaze okumuwerekera oba oli awo kibeera ekigere ekisembayo okuva mu lujja olwo nga tekijja kudda kubanga bangi tubalabyeko abamu tuwafiirwa dda ku bazadde oba oli awo ne bagamba nti agundi abadde munnange nnyo era ye mukuza nga naba minisita oba oli awo nga balina positions nnene mwe bali. Naye okuva ku olwo bukyanga batuvaako tetuddanga mu kubalaba ne bw'otuuka ku geeti asobola okugamba nti oyo mbadde sina appointment naye nga bwe yabeeranga ne muzeeyiwo yamulaga nti amwagala nnyo era ng'amugamba nti munnange wendigwa w'oligwa. Kale be bantu balamu. Abaganda bagamba nti munnange bantu balamu magoma gavugira baliwo. Bw'amala okuvaawo ate bibeera birala. Kale tukolerere nnyo obulambo bwaffe. Ebyo byali bigambo bya Tamale Mirundi yateranga nnyo okugamba abantu nti mukolerere obulambo bwammwe. Kale njagala kuwa video eno muwala wa Karangwa badde n'ebigambo byayogera naye nga wuliriza. Nenda bagambye dda titwabasonyiye kubanga bemukola temukola ki era twongedde bakwasa Katonda kubanga yo mulamuzi asembayo musinga. Bw'owuliriza obulumi obwo n'owulira ku bulumi obuli ku mutima teriyo bulumi businga nga bulumi ng'oviibwako mukaddewo, obulumi ng'oviibwako omwanawo. Ne wabula ate kiruma nnyo okulaba nga mu kaseera ak'ensi eyandibadde eri mu kunyolwa awamu naawe ng'ejaguza ng'ejaganya. Lwaki ensi ejaguza era ng'ejaganya ekireetera ensi okujaguza, okwogera ebikikinike, okwogera ebisongovu biva ku bikolwa n'ebiki omuntu oyo byabadde presenting mu banne. It's not because of supporting a party
that the people hate or hated. Not so, but how you behave and how you've been treating the people. Omanyi abantu bangi balaga ekifaananyi ekyenjawulo mu maka gaabwe naye nga bwe bafuluma mwana wattu biba birala. Nzijukira muwala wa Sobi ng'akaaba amaziga nga kitaawe afudde yagamba nti taata badde muntu mulungi nga ye muntu wakuwanaawa ne banneiba kyokka ng'ate munnange ayina baalesa seeri ayina baalesa akaabizza ng'anyaguludde ebintu byabwe. Eyo y'ensi mwe tuli mwe tutambulira. Muwala wa Kalangwa agamba nti babasonnye kyokka nga n'abantu abatuuze bagamba nti baneetuwonya omusajja abadde atente ng'enkumi 5 ne zitambula nga ziriko ekyalo Kiramba nga ziriko ab'emmundu atagambwako ye abaffe. Lwaki sikuzaayo kemabega? Bino ebigambo bya Bobi Wine. Wuliriza. Muganda wammwe, kitammwe, mukadde wammwe baamutemula Museveni n'abasajja be. Yensonga lwaki olunaku lwa leero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja oyo Fefe Kaserubogo. Omusajja yali omulema, eyali omulwadde, naye ne bagamba alinnye omuti ogukoma eri ng'ekkanzu ekyatukula ng'omuggo gwatambuza agulese mu nnyumba. N'ensi gwe baasooka Kirumira bw'atyo bwe yafa, Kazini bw'atyo bwe yafa, Ssaabasumba waffe Cyprian Kizito Lwanga bw'atyo bwe yafa, Sheikh Muzaata bw'atyo bwe yafa. Naawe ali wano ssebo n'ennyabo bannyabo akyebuzaabuza, naawe bw'otyo bw'ojja okufa. Bw'owulira ebyo byonna okufa kw'abantu bano ababeera linked ku bantu bagamba abali mu kagurupu k'abakola ekiri beefaananyiriza bwe biti. Bw'owulira nga bakusembereza ku bikolwa ebifaanagana bwe bityo otandika ng'okulowooza ku kaseerako ak'okugenda. Video gimpere like ate gwa soso tulabanga gwe munundi gw'ogusookedde ddala nkusaba osubscribing. Tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kwe tuli. Subscribinga, sharingira muno video ate tusobole okuba nga tweyongerayo. Owuliriza ebigambo bino Bobi Wine ng'ayogera ekyamazima enyiike ennaku n'obulumi obuli ku mitima gya bannayuganda. Obuwulira naawe bw'oba oyina ensa munda mu ggwe oyinza obutalemwa kukaaba ku maziga. Wuliriza ebigambo by'omukyalo ono Aida Nataba. Hey, we celebrate. Wuliriza. Masengerera kubiddwa amasasi. Katonda amaziga gamwagawulidde. Kalemeera gwe yatta. Katonda amaziga gwamwagawulidde. Kigudde gwe yakuba emiggo natta. Wani waffe Baale. Katonda awulidde amaziga. Katonda awulidde akukaba kw'abantu. Katonda awulidde nti obunyazi ndi owulira ebigambo ebimu bijja era abaseka baseka naye nga tebandisese kubanga kye baagala, tebandisanyuse kubanga kye baagala, naye ensonga ebaleetera okukola ekyo kyonna ensonga eyo eri emu yokka bweti nti ebikolwa by'obadde okola kye birepresentinga era ensi egenda maaso n'okucelebratinga kubanga ekuwonye. Kiba kibi omuntu ova mu bulamu bw'ensi eno ensi neetanyolwa kugamba nti tufiiriddwako omuntu atazzikawo, wabula n'owulira ebigambo ebifaanana bwe biti enyigira mukola bwati enyigira imbo yakola bwati imbo yadde akola bwati bwati ne bwati ne bwati. It's really unfortunate. Era oli yeebuuza ekibuuzo nti nga Uganda twatuukawo ddi awo naye ng'ekituusizaawo abantu mubayisizza mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. And many people mugenda funa obuzibu ensi celebrating not because nti baaluzinga morality, naye it's because they went through pain, and when you're the same people who caused that pain, okimanyi nti kyokola munno toyagala bakikole, but the moment wabeerera mu mbeera nabo we balaba nti waliwo akakutteko, like it or not, they will celebrate
they will jubilate and they will do everything to express not even their happiness. No, that is not happiness. But they express their inner pain. Ebadde ku mitima gyabwe basobole okulaba nga bapowering out ennaku n'amaziga agabadde ku mitima gyabwe. Bino si bigambo byange wabula nkuwa mu video zino. Gwe wuliriza kankwe video yine endala ya mwala we wuliriza wano. Temwatulekerera ensengi z'okubeereyo ng'eseka kibanakanga tebagala taata wange naye bambi mwamulaga omukwano abo babyogera nze nzikiriza be bano abali eyo mu nsi South Africa wawa abawulira enziro abatasobola kusinkana taata wange kumutegeera bannagayo bamuwerekera mu konvoyi nga tulinga abalina omukolo naye nga tudduka kukyasa bulamu bwa taata wange. Obwo bwe bulumi ako ke kaseera ate munnaye k'osobola okutuukamu ensi n'ogimanya ekituufu n'okitegeera akwagala n'atakwagala naye ekisinga okuluma yembeera abantu gye baba bayisiddwamu. Beyond the newsroom tutambula ne bannaffe bamanyikiddwa bulungi nga Laika Mobile bakugamba nti ebintu byakyuseemu kodda gwe omulungi ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga ofuna ka airtime oba data oli ku Airtel oba MTN bakugamba nti the big thing in town is here. Nyiga bunyizi star 217 star 543 hash ate osobola okuba nga weegulira data ng'oyita ku mukutu gwonna kw'onaaba oli Airtel oba MTN osobola okwegulira ka data oba airtime. Laika Mobile bagamba ebintu babikyusizaamu dda era ensonga bazimala nga kakati gwe abadde yeebuuza ngenda kunyiga ntya nyinza ntya okufuna data ye bannange line ya Laika duka bunambira ofune line ya Laika weefunire data asinga okuba ku bbeeyi eya wansi just ng'onyiga bunyezi star 217 star 543 hash ate osobola okubeera nga otwegattako butereevu nnyo nyini ddala ofune ka Laika ko kaddata ko aka Laika kwoteeka airtime. Nyiga bwoti star 217 star 543 hash osobola okuba nga ogula airtime oba data ng'okozesa ku mukutu gwonna kw'oli Airtel oba MTN. Laika Mobile ebintu babigonzezaamu. Anyway, nze Deni tukyatambulira ddala tuli ku mukutu semakutu gwa Beyond the Newsroom. Ensonga zisemasonga mwana tu wetutandikira okugenda maaso n'okubanga ate tuzisosotola. Enfa ya musajja mukulu ono akalangwa mu kwogeza abantu ebiwanvu bingi bazze babyogera era kankwe wano ku bigambo bya Frank Gashumba wano ngenda kukuwako ku Frank Gashumba mu dakiika emu oba bbiri katutandikira wano wa Gashumba ono. Le vampire qui est massacre. Vous pensez que les gens totalize. Et qui dit qu'on va qu'il y a beaucoup de gens mon mamouille. C'est là où vous avez le peuple au Québec, au New Vision, au Monité Fiscale, mais ça vous est to debate. On va dire que quoi Zimbabwe. Gashumba abawa amagezi era abagamba nti byonna bye muwulira ku social media bireme bayigula tama. Okubeera nga mubiwa nnyo obudde bwammwe kubanga byonna byapuwa era byabwereere. Anyway, Agashumba ayinza okuba omutuufu mu ngeri emu oba endala naye njagala okujjukiza era n'okutegeeza ebigambo bino owammanga nti kyoli byokola ne bwe weeyisa bikola kinene nnyo ku kumalirizako. Abanyi waliwo enjogera egamba nti okutandika kulala n'okumaliriza kulala. Era bw'oba oli mukkiriza okugattako ebigambo bino wammanga nti ayi Mukama nkusaba ntandike naawe era mmalirize naawe nsobole okumaliriza obulungi. Oyinza otandika obulungi n'omaliriza obubi. Ebigambo bwe bityo abamu bye beewala
okuwulira oba okugamba abantu naye nga ge mazima amatuufu ge mwandiyetaaze okulaba nga muwulira. Wuliriza omwami eno bamuyitaani is it Henry yali munnamawulire omu kwabo abakoledde naddala mu Kayunga alojja omusajja gwe bayita Kalangwa agamba omusajja yali ammizizza omusu. Njagala tumuwe eddakiika ze tuwulirize ebigambo bino, owulirize n'obukakkamu obw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala. Tutandise. Bwe kiba kituufu nti mwami Kalangwa yafudde, Uganda Police mukozese ogwonga omukisa okunoonyereza ku muliro mu 2016-17 ogwayo kyakatale kaffe ak'ejjinja. Abasuubuzi bangi maali yaabwe neekola ki? Neefa. Emyaka gye mmaze mu mawulire naddala nga nkola omulimu ogw'okunoonyereza naddala ensonga z'amataka, abasajja bali babiri be nasanga nga mbatya olw'okuba nga basobola okukola ekintu kyonna bw'oba oyimiridde mu kkubo lyabwe nga balina gwe babba ettaka. Waaliwo omusajja ng'alinga Kalangwa n'ono omusajja baagabana mu Uganda, buli omu n'abeera sayidi n'omulala sayidi. Waaliwo omusajja bamuyitanga Haji Kawolongojjo. Haji Kawolongojjo ng'afubutuka mu bitundu by'Emityana. Naye Haji Kawolongojjo yali mubbi ate nga mutemu ku lwa nsonga z'amataka wano ewaffe mu disitulikiti y'e Wakiso, mu disitulikiti y'e Mpigi, mu disitulikiti y'e Mityana ne mu disitulikiti y'e Mubende. That man was deadly. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo yalemaza abaana b'abantu n'abasajja ku mataka gaabwe ng'ababba. Kawolongojjo yatta abantu. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo nga toyina poliisi oba kooti wano Mityana, Masaka, wano mu Buganda w'owangula Haji Kawolongojjo. Lwakeero olunaku lumu Haji Kawolongojjo najja wano mu Lukwanga e Wakiso n'asenda amaka g'abantu nga poliisi tesobola kumugambako, kooti nga tesobola. Yasenda wali bannalukwanga mujjukira, yasenda abantu wano okuliraana ewa Profesa Miro. Mwalimu omukadde omwe yafa pressure oluvannyuma. Haji Kawolongojjo. That was over 2012. Bannange neewuunya bukedde lwaki olunaku lumu neeteekako amawulire 2014-15 nga Haji Kawolongojjo afudde ate mbu yafa alaajana. Bannaye saakikkiriza. Haji Kawolongojjo yafa n'aleka ettaka wali ng'asenza abantu amenyedde amayumba gaabwe mu Lukwanga. Bwe baagabana oyo yali eno sayidi eno ng'eriyo omusajja gwe bayita Kalangwa. Nze Kalangwa mwebaza olunaku Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita, Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba, lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama, yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire eyo entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku radio mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako be nabyogerako ku radio n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'e Kayunga balina ki? Balina ettaka nga simanyi nti abalabe be bali mu kuntwala e Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama, abantu b'ebbaale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto. Bano mbawadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitira awo. Nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume. Abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati bayimiridde
ngenda mu kamotoka tulira wane mabege ebiwandiiko bibi n'okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga nangamba yegwe maganda nti eyanjogeddeko ku radio nti kakati nze Kalangwa gwe wayogerako famire ya Kibalamu ogibiyita otya kozi sirina oli munna mawulire nti olina abaana nti biveemu ebyettaka eryo tebikukwatako nandaga pisto nga alina pisto ndi mu mmotoka eyiye ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange ntegeera bulungi sinywa mwenge nkutegedde bulungi sikyaddayo kompadde omukisa guno bankumira mmotoka okumala essaawa ejo nenvaamu nenninya mmotoka yange nenvuga nenkomawo nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda programu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire nasuuza RDC Kapiteni Sula Serunjogi ekazi 20 mu ekintu banzanya akazannyo nentya Kalangwa era ettaka nendivaamu nengamba omukyala nze mbivuddemu abaali baleese omusajja oba atwale balemerako mu kulemerako wayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta mission eyo nga yafudde bamuwadde buto afiiridde mu kitanda omukyala oyo abantu bennakulabye mumanyi mukyala Ntongo yali abeera wali emabega wa church ya pastor ya Bishop Butayi abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu church eyo yali ampadde omulimu okubataasa yalemerako obutwa gye bwava no kubanga bwagenda okera ku macha ng'ava mu sayina jjovu kigambibwa nti baayisa ssente mu house gaalo yagaana okumpuliriza bwati we yagenda nze nategeera neŋŋamba era kyovola nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa Jinja poliisi mutandike kati okuggulawo muguleewo fayiro bupya mutandike okunoonyereza ku muliro ogwayo kyakatale k'Ejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe I think it was 2016 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka mu katale ako mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu Jjinja Kalangwa abadde muzibu nnyo ekibuga ky'Ejjinja nga kiringa kike abantu baife bafiirwanga ebintu buli waayenda bwe bataawa olutalo ebintu birina okuya twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke mutegeere nti tuli bantu bannammwe tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongojjo yali NRM kaada ono Kalangwa NRM no NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga Nobo Mayombo yasooka tukaabya amaziga nga tukyali lwaki Nyakairima lwaki yatuluma mwenare mukati saawe eno God forbid dala Ruhakana Rugunda asobola okufa nolaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka Ruhakana Rugunda kati dokita yakola ki there are so many talina wosoma nti Ruhakana Rugunda yakola kino ebigambo bino bya musajja mukulu ono Maganda y'omu ku abo ba investigative journalist ababaddewo okumala akabanga omanyi in my journey nga ntandika okukola investigative journalism nali njogerako ne mukwano gwange Katumba Gerard nangamba nanyumizaamu ku bizibu byasanze nangamba wano nabuuka obutwa wano baali bampambye wano nogundi wano bweweti nangamba naye okusinziira mu budde bw'oyingiridde mu industry kigenda kubeerera kizibu nnyo okusurvivinga if you can please step aside take another route investigative journalism mwesonyiwe ana ngamba ne bwoba oli awo ng'owulira osobola you can sustain everything nga toli mu mainstream
byesonyiwe kola ebintu ebirala kubanga abantu abakola ebikolwa bwe biti ebyakalangwa they are empowered balina sent balina emmundu balina se balina connection be bantu abatulugunya abanaku kyokka ate gwe nga munnamawulire ye gwe agenda okusavinga wetaga equity eri oyo atalina ayamba omunaku atagenda nakuwa yadde sente naye nga bamugobye ku kibanja bamugobye ku ttaka bamubye omwami afudde namwandu aliawo talina buyambi baddukidde wuwo kyokka omuntu gwogenda okusisinkana akoze ebyo byonna alina emmundu alina position alina connection alina influence ng'ekitegeeza kyagenda okuddako okukugamba nti kuggwe ku bulamu obwo ne kino olonzeeko kiriwa. That's how far investigative journalism we are becoming dangerous. Kati eri gwe abadde agamba nti ebyo ebikolwa bye boogera Kalangwa balimba era Kalangwa abadde musajja mulungi era Kalangwa waffe era Kalangwa era mubitegedde eyo yensonga nno n'abaana nno ne bakinagguka gwe wulira mutabani w'engeri gy'ayogeddemu. Abazina amazina bajje babeereko ku lumbe nga si lwa kusondera. Bajje babeereko ku lumbe nga si lwa kusondera mbu ate ekika kitudde sajja sente bisenge bijjudde tukwatako bukwasi ne tukola buli kimu. Abantu obuzibu bwe basinga okuba nabo abantu b'e Kayunga wano tebaagala kubasinga. Ate n'obwavu kibi nnyo babeera awo n'onyiiga. Kijaano ono anyway byonna osobola obyogera naye very soon you'll experience that. Ate buli lw'ogenda ng'okula ogenda obiraba. Waliyo famire emu eyo omwami bwe yafa muganda we naye nga muganda we oyo yakavalinganga nnyo ensobi ze. Naye buli lunaku lwe yafa muganda we ne bagamba ye kitalo nnyo gundi atulumye kale gusajja guno singa gwe gufuddemu nga naye awulira asse abantu baffe abbye amataka gaffe atufuukidde ekizibu atukubye amasasi enteeze ziridde ebintu byonna naye kale oyo singa yafuddemu gundi n'atafa era abantu baalumwa nnyo era abamu kwabo twagenda oziika naye nga tuziikirako batabani boono omugenzi nga babadde baana na balungi nnyo ku ssomero naye ebigambo bye twawulira boogera ku anko waabwe byatuleetera okumukyawo gamba osanga n'abaana balifuna ku mitima egiringa egya kitaabwe omuto. Ebigambo bye twogera ebikolwa bye tukola byoleka kinene nnyo kuwa gye tulaga. Wuliriza audio eno giwulirize giwaakadde. Abatamanyi Kalangwa ye musajja abadde atente ne ziri ekyalo Kiramba ate nga abazirunda bakutte emmundu era Kalangwa ku kyalo kye tolima kasooli tolima lumonde tolima mawogo. Ono abadde yefudde ekirala ku kyalo kye Kalangwa. Tujjukira nga y'omuntu omu eyali mu ssaga z'omusajja ono omuleme yali owa Nuupu eyafa oyo ye Kalangwa. Kalangwa abantu badde bamwetamwa ku kyalo era nze bwe ndabye amawulire nti Kalangwa afudde neewuunyiza mbadde sikakasa nti Kalangwa afudde. Mubonyaabonya abantu kubanga muli Banyarwanda. Museveni yali mu buyinza, CDF Muhoozi be bali mu buyinza, Salemu be bali mu buyinza. Mubonyaabonya abantu ku kyalo mubakaabya Kayirigombe mujja sasula Mukama jabba sasula. Ani yali amanyi nti Kalangwa asobola okufa? Kalangwa nga abadde yeeyisa kirala ku kyalo. Obulumi family ya Kalangwa obulumi bwe muwulira butono nnyo okusinziira ku kyalo abantu obulumi bwe balina ku kyalo ekyo nga n'abamu baasengu.
Ebigambo ebyo mulimu ko some kind of a tribal statements zesikkiriziganya nazo omanyi am not a tribalistic person ze muntu n'emikwano gyange alina abantu abamawanga gonna sikkiriziganya mu kwawula abantu mu mawanga nawo olw'abantu abamu baleetera abantu okukyawa tribe olw'omuntu sekinnoomu aba akoze ekintu. Nze nina nnyo incidents gyezijjukira y'omwana eyantwalako ku police ku bintu eby'ekisiru ne yali mu Lugwala nali mwagala nnyo nga muyita mukwano gwange. Unfortunately he wasn't. Naye yandeetera okwagala okyawa abalugwala okulowooza nti bonna bali bwe batyo. Nate bwe namutunira ne ŋŋamba bwe nzijukirako nti ffene waffe mu kyalo muzeeyi jjajja yabawaabwe we babeera ne babeera awo we bazaalidde abaana baabwe we bakulidde we bali be bannaffe be tukuze nabo era nga tulabalaba ne ŋŋamba guno gwali mutima gwono gukola bino naye ate we ntunuulira bali bye ngeri gye tukuze nabo ne gye tweyisaamu ne gye batuyisaamu ate kiri ku tribe. Anyway, so kati n'ebikolwa bya Kalangwa bangi by the way ababirina ate most especially abantu abo bakalina naddala abali eyo mu Kato corridor bo bagamba bo tebakwatwako bangi gye bali ne bwe tugenda wa ne bwe tugenda side ze Matete gye bali eyo mu mawogola bangi abakola ebintu bwe bityo kubanga balina endowooza egamba ffe tuli mu buyinza ne bwe tugenda ekiboga bangi ekyankwanze yo toyoya naye olunaku we lutuuka nga lwe luno Mungu aba akunonye. Gye nakola era kuzimu kuzandeetera obuzibu yali ya Moses Kalangwa omukyala yajja ku BBS n'andeetera story eyo nga baawe yattibwa naye nga kigambibwa okuba nti yattibwa ku biragiro by'omugenzi kati abantu oba abakuumi be battaawo omukyala oyo najja nga alina obulumi nti baawe bamutta ne bamukwata ne bamuziika mu kibira n'andeetera story yonna n'ambuulira bingi. Nagenda okutandika okukola okunoonyereza n'enzuula nga waliyo n'abantu abalala era abaalina story ezifaananako bwe zityo aga nti nange bba wange yali bw'ati nange mutabani wange yabulawo bw'ati nange taata ettaka lye lyagirawo eti n'agamba nti wawe kakano muzeeyi kino na kino twagenda okulaba twamusanga bamukubye twamusanga bwe bityo nga abantu bangi abalina stories ezifaananako bwe zityo omuntu wange yabulawo bw'atyo omuntu wange yattibwa simanyi tetumanyi baamutta naye ekitundu kye gundi yakitwala ekibira kye gundi yakitwala ettaka lye gundi yalitwala gundi yatugula lwampaka n'atusengula abaaganirako gundi yabula n'ebirala ebiringa ebyo netandika okukola investigative eyo netandika okukola story zijjukira bulungi nnyo nagenda Butoloogo abamanyi Mubende ndowooza mumanyi Butoloogo waliyo ekibira kye bayita Butoloogo forest ekibira ekyo eky'Ebutoloogo nagendera ku story y'omukyalo oyo eyandeetera omwami we bwe baali basse ng'agamba nti baamutta abakuumi b'omugenzi kati nti baamutta ne bamuziika mu kibira ekyo kyennyini eky'Ebutoloogo nengenda nentandika okukola investigative story naye nzijjukira bulungi nnyo nagenda Butoloogo nali ne munnange era bwe twali nga tukwasaganya investigative stories ezo bwe twali tukola ku BBS by then yali yakajja ng'akola program gano mazima nga nange nkwasaganya omunaala ne investigative desk naye twagenda Butoloogo bwe muba mujjukira bulungi nnyo story eyo aba agiraba kibi nnyo nti lwakuba nti omukutu kwe nali nkolera sitya kukyogera nti baakwata stories zange zonna ez'omunaala bazidilitingayo ku YouTube channel yaabwe n'emikutu gyabwe emirala gyonna investigative stories zenakola nazo ne bazidilitingayo simanyi ku biragiro byani naye zonna bazijaata ng'ez'abalala ne bennasangawo abakadde abaali basooka okukola stories endala zo gyeziri ezange simanyi lwaki bazijjayo bazidiliitinga ekintu ekyo kyannuma era kyankola bubi nnyo kyankosa nnyo naye ensi esigala ekwogerako ki
Kuwa Katonda n'ensi yange, Beyond Other Newsroom gwe mkutu kwoli, erinnya Enzeddeni, nzikiriza wano wennyini we mba nkuteera tusisinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.